kati bo olwokuba bakuba jjajja akasente olwokuba bakuba jjajja akasente balowooza buli omu akola ebyo anti batidde audience abantu obungi bwabwe omanyi waliwo otunuulira abantu n'ogamba nene dda kati mbakuba na ssente katugeze miliyoni 2 nabadde singa terunaba nakugwa terwaliwedde kuba okimanyi ku mbeera nga bweri twakyankalanyiza municipality y'e Kamuli mbakubaamu miliyoni 2 kubanga abantu abalala bakuba zirale za miliyoni 600 puga yakuba ya 600 e Masaka ya 600 okitegedde naye kakati naye otunulira impact Kamuli twakoze statement era kati mu group size by'obufuzi mu Uganda mwetuli oyinza tusibira ebweru oyinza tusibira ebweru tuyinza kukkiriza bwana nabye eggaali yokka eyakunonye okuva mu Camp David Camp David wagibagamba bana abantu Camp David abantu bagimanye okuva mu Camp David Green wamulabye wasufu nnyo wantu wasufu nnyo Green oyo mubeeramu awo nempowera awo nekafane nakalabye era nakakuterako nze ebintu byange biba fresh we mbandika muli okibulidde nze ndi munabyabufuzi ate owoku national level tokyambalira mu categories zino ezaba local leaders gundi ali udda yesiba mu kisanja ekiwedde because twakozeyo ka sampling akati netubulize no tunaba kuyingira municipality bijirwa official yawo maso nga tewali atamanyi bijirwa nga tewali atamanyi bijirwa kitegeza nti political capital asoko okumanya oyo muyino nze tusobola sikyali kweyo level okunyigira munankanyi mu kikonde bwoti kati babitex balowooza ko nti omuntu balina muwase nti activity ngeyo okuyimirirawo state emala kuwa sente ebyo byamanyi biyeyo kati bwe nkubulira ebyo ebidongo sina na sente zisobola kubipangisa eyo platform stage najirabe nga mayi nanyiwo yagaba bugayi bigirwa gendo yogere n'abataka yajikuwera bwere nenga ya milioni 10 kujipangisa ne yajikuwa nagaba kati eyo goodwill nyinza atya kati mba na musasuza akyo we siyimirira kubimunyumira goodwill nagambe milioni 10 zizo nomanya nti eyo item ya milioni 10 ojimazi kakati ate bwoba oyimirizaawo eyo item irarebe ewedde n'abayimbi ndowooza bakyalibo najja kujja ate abo abayimbi bewalabye oli omunene n'aka akatono abo bombi nakula nabo eri ku kyalo baana bakukyalo ate bonna baali mu gurupu yemu nga babayita abadongole ne baawukana kyova olaba vibe zaabwe zadde zanjawulo buli omu yazze bibye okitegeera ne baawukana nga mumanye ebyokwawukana kw'abayimbi kakati empalana yaabwe weeri naye oli waabwe naye kati nze ndi musajja waabwe kuba nagezaako n'okubagatta nekirema buli omu akola ebibye tutambulirewo kakati nga tebasobola kugaana kujja kunyimbirako nga niwo gamba nti onoonyezaayo ku mafuta tegayinza kubanga wona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo okubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde nnyo asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tukomyewo nate olunaku olwaleero ne General Bijirwa Moses akulembera Eastern Revolutionary Platform ERP yakubye laale yasookedde ddala yabadde makeke olulimi olwaffe Oluganda twabaddeyo twagiwitinesinze buli kimu kyatambudde nkakasa bulungi General Bijirwa agenda kukubuuza lwakuba nti nze nadde simusubira leero Kampala naye kazana oli ku leediyo y'ebusoga ssaawa 6 ate ne nkulaba kuwonula yini emu ku makya ate ng'okedde namanyiza ebyobufuzi sibisobola awo we nawanikidde era toyinza bisobola olaba sinze nali nvuga najjira natula namabega nenebaka n'okwebaka naye natuuka nkweneka kati nkyakoola naye ate kati omusajja yadde ku leediyo ssaawa 6 wabuddeko 7 navudde jjinja ssaawa 7 ez'ekiro ntuuse 11
nebakamu for 1 hour nenaaba ate nenyingira tokosho gyensokeddeko sawa 2 nenvaayo nenyingirako mu tawuni Katini kakati ndi wano commitment soko babuza abantu abatulaba basebo ne banyabo nate ndi musanyufu okuddamu okuwuliziganya nammwe ku mukutu gwaffe guno gwa MS njagala okutwala omukisa guno okulisaayo omukutu guno ekamuli nti mukulikireeyo ddala mwebale kujja kuwayako n'abantu b'ekamuli baasanyuse nnyo nga balaba cameras ez'enjawulo mweziri mu kitundu ng'ate balaba abantu abatera okubeera n'ebigirwa mu programs ez'enjawulo era sebo mwafuuka baserebu nammwe bagambye yoyo abeera n'ebigirwa mu naakanyi mu toko show so olabira ddala nga impact weeri njagala okwebaza abantu b'ekamuli abantu b'e Busoga abatindiza eggendo okuva ebule n'ebweya ne bajja kulala yaffe gye twakubye mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mwatuweeseza ekitiibwa era mwatukoze bulungi nnyo mwebale nnyo okuwuliriza obubaka bwange okwogera kwange mwebale nnyo okuwuliriza abagenyi baffe be twakyaziiza nga bakulembeddwa Honorable Munyagwa Mubaraka Mugati gwa Bata muganda wange Hassan Nsubuga President wa Buganda First muganda wange Mutazindwa mwebale nnyo mwebale n'abayimbi abatuwadde offer ne bajja ne batuwa entertainment namwe mwebale nnyo mukaweefube w'okuzimba ekintu kyewaffe ekintu ekyo nakirabye nga kyanjawulo abayimbi abeeyo sijja kulima kubaze ku stage kuno wanadde manyi nenga audience yeekulaga nti ebamanyi luyimba ku luyimba kigambo ku kigambo so ekyo nakyo kizimba kakati ye regional political empowerment gye twogerako nti ekitundu kizimbe obusobozi abantu baakyo mu ngeri y'enjawulo kati abo abayimbi b'amaanyi newuunyiza nnyo era wali e Busoga bw'oba obaleeta nga si byaffe ffe bannankanyi abasitwaggo tasituuka nga towezeza ssente bw'atuuka nga balansi akyaliyo aganiramu mu mmotoka naaba nga tajja kuyimba paka lw'omuleeta kakati naye Kampala tebamanyiddwa munnaye Kampala tebamanyiddwa bati wali ku gurawundi b'amaanyi era emirimu bagikola era walabye bagikola so eyo regional political empowerment gye twogerako yes naye olukuŋŋaana luwo omanyi nze nakoze observation zange observation ndala yabaddemu speech ng'oyogera nti nabaddewo nga katugamba aguzemu kucupa ye ya bbiya nabaddewo nga wafujjo nga buli omu musirifu okuwulira message gy'omuwa ekyo mu Busoga si kya buli omu mbadde nkyalina omukisa nti ng'ogyeko omukayire Kadaga omuntu addako okuwulirizibwa abantu nga bamuwadde attention yenze niwe mba ngenze ku lumbe kasa time etuuka nga nze agenda okwogera buli muntu byabadde akola abiteeka wansi n'agamba omusajja leero agenda tugamba ki obubaka bwe tebuyinza kunsubwa so ekyo nkyebaza Omukama Katonda era nsaba anyongeremu afeva mu nsonga eyo abantu bongere otukkiririzaamu message yange nazze nga nina okiriyalinga air ba opponent bange mu Kamuli ne mu Busoga badde bakapitalizingiranga ku nsonga ya NUP nga bagifuula ensonga y'amaanyi nti bw'oba ovudde mu NUP tosana na kwogera mu bantu as if NUP yamala okulaga nti ye solution nga tina yejjudde ebituli bingi so kati ife abalemererwa ebyobufuzi mu NUP ne baagala otuteekako embeera gwanagomola yes kakati bakisiga mu bantu naye neŋŋamba kankiwe time kati nabadde nina okiriyalinga ensonga eyo lwaki nava mu NUP era buli muntu yabadde satisfied n'agamba bannaaye nenaalibadde nga yenze
ng'eyembera gye bampisaamu oyo yalwa nawo waliwo tuseno bagamba nti bannange ne mbagamba bwe mba kutta obuyinza muli mpaka alimu ekiriba kiganye ndigenda mwekizayiro ninagenza olaba abantu bali bwe bati kutema balaga ennaku because tewaliwo muntu agumiikiriza that kind of injustice mu kibiina nganze bwe nagumiikiriza right from 2018 paka 2023 bwe neesonyiwa ekintu ekyo okitegedde so eyo ensonga ne tugiteeka wali era sigenda kuddamu kujoogerako nagimaze ensonga ey'okubiri kale nayo tugiteeka separate naye ng'era ebuliramu eri y'ensonga y'obwakyabazinga okukonagana kwange n'obwakyabazinga yabadde issue y'amaanyi mu bataka era nayo naginyonyodde yajjeetya nabaani abaagirimu okay n'ebigendero byali baagala okwakiivinga okay era abantu ne bagitegeera nenjimaliriza nenjiteeka wali awo nentandika kwogera ku ERP ne byetugenda nga tukola ki nga tukola n'ebirowoozo byaffe bye tulowooza nti opposition byandigoberedde okusobola okutambuza olutalo n'okulwanguya so bikwewozaako wakola bino ebyo nabimaze naye nga ERP lale yammwe yasoose ekituufu kwe mu lulimi olwaffe tugamba mwakikubye kubanga simanyi bw'osobola kukuba laale ng'eyo akuba kati abamu balimu bino yafunye sente okuba laale eyo manyi omuntu walaba kati bijirwa okuŋŋaanyiza abantu agamba n'ebijirwa akuŋŋaanya atya abantu abamu baba bamanyi nti okuŋŋaanya abantu olina obbawa sente ne bajja ku laale abalala baba bamanyi okuŋŋaanya abantu waliwo alina okuba nga akuwadde sente n'obakuŋŋaanya n'obaleeta ne laale yammwe yasose yabadde successful kakati osaanye omanye field eri etya field ey'ebyobufuzi ejjudde amakuuli mangi kati bakulaba nga gwe omupiira ogukutte n'osala asooka ba midfielder n'obaleka wansi n'omenya n'ojja ng'omenya okibulidde oyolekedde ba defender olumbe goalkeeper ekiddamu ziba ngwala kubanga olaga wano omupiira oyagala tuteeba okitegedde bali abasambi b'omupiira bagamba ajja amenya okitegeera kati engwala ng'etandika engwala ziri z'abagatuso nga zivaayo kati ye njogera mubamuwadde olunaana nawulidde sijui babitex babyogera eyo tebamanyi tebamanyi eno field gye tulimu si yabivulu bino byabufuzi ate abantu bamanyi bana byabufuzi nze ndi muna byabufuzi ate owoku national level tokyambalira mu kategori zino ezaba local leaders twakozeho ka sampling akati netubuuliza eno tunaba kuyingira municipality bijirwa ofisi eri awo mu maaso nga tewali atamanyi bijirwa nga tewali atamanyi bijirwa kitegeeza nti political capital asooka okumanya olio muyino nze tosobola sikyali kweyo level okunyigira mu nankanyi mu kikonde bwoti kati babitex balowoozaako nti omuntu balina nti activity ng'eyo okuyimirirawo state emala kuwa sente ebyo biyeeyo kati bwe nkubuulira ebyo ebidongo sina na sente zisobola kubipangisa eyo platform nanyiniwo yagala buga ebigirwa genda oyogere n'abataka yagikuwera bwere naye nga ya milioni 10 kati eyo guduwiru nyinza atya kati mba namusasuza kyoyo bwe siyimirira kubimunyumira guduwiru nagamba milioni 10 zizo nomanya nti eyo item ya milioni 10 ogimaze kakati ate bwoba obuyimirizaawo eyo item laleba ewedde n'abayimbi ndowooza bakyaliibo ate abo abayimbi bewalabye oli omunene n'ako akatono abo bombi nakula nabo eri ku kyalo
bana bakukyalo ate bonna bali mu group yemu nga babayita abadongole ne baawukana kyovola aba vibe zaabwe zadde zanjawulo buli omu yazze bibye okitegeera ne baawukana nga mumanye ebyokwawukana kw'abayimbi kakati empalana yaabwe weeri naye oli waabwe naye kati nze ndi musajja waabwe kuba nagezaako n'okubagatta nekirema nogamba wayi kambaleke buli omu akole bibye tutambulirewo kakati nga tebasobola kugaana kujja kunyimbirako nga niwo gamba nti onoonyezayo ku mafuta tegayinza kubanga ag'omuntu omulala okiwulidde kakati nze bwenti obwendi kati human resource njirina ebisigadde mwabaddemu kati gwe nakuwadde ki nabadde ndi awo ng'otuuse n'omukulu guwazze naye okiwulidde nti teriiwo kati bo olw'okuba bakuba jjajja akasente balowooza buli omu akola ebyo anti baatidde audience abantu obungi bwabwe omanyi waliwo otunuulira abantu n'ogamba nene nedda kati mbakuba na ssente katugeze miliyoni 2 nabadde singa terunaba nakuggwa terwaliwedde kuba okimanyi ku mbeera nga bweri twakyankalanyiza municipali yekamu mbakubaamu miliyoni 2 kubanga abantu abalala bakuba zirale za miliyoni 600 puga yakuba ya 600 e Masaka ya 600 okitegedde naye kakati naye otunulira impact kamuli twakoze statement era kati mu group size by'obufuzi mu Uganda mwetuli oyinza tusibire bweru oyinza tusibire bweru tuyinza kukkiriza bwana nabye eggali yokka eyakunonye okuva mu Camp David Camp David wajibagamba bana abantu Camp David abantu bagimanye okuva mu Camp David Green bamulabye wasufu nnyo wantu wasufu nnyo Green oyo mubeeramu awo n'empowera awo nekafane nakalabye era nakakuterako nze ebintu byange biba fresh we mbandika muli okiwulidde so Mungu tatatulinyisa madaala nnyo naye tulowooza nti ajja tulinyisa tutereze ebintu bitambule nga birina okutambula so mbakulisaayo nnyo mwenna abazze njagala okweyongera okwebaza abantu beeka muli mugume munywere tuli mu kusimba mwanyi waliwo enjawulo ey'omulimi w'ennyaanya n'ow'emmwanyi omulimi w'emmwanyi alwawo okukungula omulimi w'ennyaanya akungula mangu naye omulimi w'emmwanyi azimba ennyumba n'asomesa abaana n'abazzukulu ng'ekikolo yakisimba omulundi ogwo gumu so kye mulimu kukola tuli mu kusimba mwanyi so mugume tuvumiriye tuvumwe tutyoboolwe tujeregwe naye bwe tunaaba tutuuse okukungula abaana n'abazzukulu bajja kuganyulwa yes waliwo manyi twadde ku live oka abantu ekyamazima badde bangi kumpi mu bulinsi waliwo natuse ne mbagamba buli mwatekewo ali ludda wa walabira Russia, China, Canada, Japan mu bulinsi mu Africa mu Europe mu Asia ng'abantu bali mu kulaba so ekintu bakinyumiddwa era ekintu kyabawadde essuubi mu maaso awo gyatugende gyatukwate ku nsonga ya omanyi nalabye omusajjawo nga bamutwala mu constituency nayagala n'okulwana n'omulonzi musajja kyo mwanga kivumbi wakalabye akatambyako ndinga kendabyeko leero naye sikawadde nnyo budde ekikonde mwakyumbi enyini yayagadde ofunya n'omulonzi n'amugamba afunya tutandike twekubi okoledde ki wano sigwe mugagga asenga kumwanga kimbi baba wano obusente mmwe mujje wano muyono n'erinnya lyange mubikoze ebbanga ddene naye nejjukira alina sente gye yakoze ng'egamba nti ku byenkoze ne ku babaka abasinga okuteesa mu paalamenti ojeyo mwanga kivumbi ofuna omulala gw'oteekayo kati yagenze n'agwa mu ambush y'abalonzi abazibu baadde bamutwalaganyiza naye nga omusajja yalangirira constituency z'abanene nti zino nkalu bwebatwalaganya bwe batyo okutuuka essaawa yaakaakati n'ayagala n'okutuuka ku levu okulwanagana n'omulonzi okwekuba naye ebikonde otwayogerako wano ku programu gye twakola eya bamubanja ssente wano
kusiteho sajja yankubira ali bweru bali stay house yankubira bali mu oba mu UK nanga bane mu sente ze bamubanja muwanga ziteke ku simu ki bijirwa amuleke obutamwogera ko namugamba eno yenyini nyiri byo kubye ko je bokola ki kiboteka ko najja ko teyadda mu naye sajja yarangira constituency za banne kati empisa je bamuyisaamu waleero no kakati sebo kinjalo okutegeeza nti nsaba abantu bafa bagoberezebwa mu kutu guno bansukulumyeko ku bantu abalala bonna bootera okukyaza wano n'abasambi b'ebyobufuzi abalala bali mu kisaawe nali wano nenkugamba nga Muwanga Kivumbi yakafuna obwa deputy president neŋŋamba nti ekintu kibakoze Muwanga Kivumbi omuwa ekifo ekyo bamuwadde omuguwa yeetuge bamuwadde omuguwa nga agenda kwetuga atya bamututte mu lutalo alwane ne baabadde nabo ng'ekigendererwa kiki nakugamba nti Buganda yali yakola ki yazimba political class yaayo ng'erina ab'ebitiibwa abasavinga Ssaabasajja Kabaka ye training ground bwe bajja eyo ne basindika eno mu the Republic of Uganda nga bamaze bateekateeka kati tiimu eyo erimu Muwanga Kivumbi Mpuga Mathias Namboze Betty Bakireke Elias Lukwago Alhaji Road Mayor Semujunganda Mutabuliki Kasibante Moses Segona akali amagwa kali katimu k'abantu 7 Road Mayor mutaddeko kwali katimu akatimu ako nga Buganda ekataddemu resources zaayo era bakayita the gang of 7 nga mulimu a promising presidential candidate either Lukwago oba Mpuuga kwaba abaki ababiri kakati General Museveni abali awo Kyagulanyi imagine ne bani ne tiimwe abamu kwabo ne tiimu endala yali mu UYD eyakola Haji Sebaggala Museveni amurikurutinga 27 bamurikurutinga agenda okulaba Haji nga talina kyalinawo situtebyo yabyanswa ani yali awa Haji amaanyi katimu yali akola nako Haji agenda okulaba the same katimu ate kekakutte ghetto president nagamba katimu olaba kanzoganya ku Haji nga talina kyalinawo mwavu jasi alinawo proteri yekka ate ono muyimbi buli mu nyumba y'omuntu mwali nagamba nina okalabuukirira nina okakubanga bukyali kati ye kwe kudeployinga abamu ku bavubuka be yatendeka obulungi abakugu mu political intelligence and political management nagamba mugende mu managing oyo era tuba tuli awo ne tutandika okulaba fesi empya mu kisaawe fesi empya mu dakiika 2 ziwambye obutebe bw'omu maaso omukulu ze zimulina enkokola ne zitandika fe batukubanga za kumannyo ne mufuluma gwe ne bakukukulamu amannyo okiwulidde kakati tiimu eyo nefugo nekwata omusajja negamba kakati kubanga jajja abala omusambi we that is Muhoozi Kainerugaba nagamba nti Buganda siyinza gireka nga institution ngagga nga teyetestes ne mu byobufuzi ejja kunkosa okay nino tataganya political class yayo gyekoze eki gyezimbye kubanga abakulembeze yejja akimanyi tebazimbika tebalinga musirikale nti omusirikale asobola okubeera sergeant n'omufula lieutenant kano ranka ne mutuulako nagenda nga kulampola omayizi ababuusaawo ziba mpitirivu naye kasite mutuulako bwe pa abafuuse kano
senior office nibyo kuza ntina abusa abose tebiri ebyo tebiriyo ekitali mu byabufuzi kati mu byobufuzi okuzimba omukulembeze kitwala ebbanga wabula era ne mu Buganda tuze tuwulira ne kakati ye jjajja n'abala n'agamba kankuba akatiimu kano nkasaanyeewo kuba ke kali mu age bracket n'oli okitegedde jjukira mu by'okubeera ne ssente Buganda yeddirira General Museveni ne ttiimu ye okubeera ne ssente Buganda ngagga nnyo toyinza Ssaabasajja ye nannyini buli kintu wano oyinza ogaa nti ye Ssaabataka ebintu byonna ebikolebwa bibye okitegeera Kabaka waba ayagala biliyoni 10 asobola okuba simu 3 ezo sente ne bazisolooza nga siza ayagalako bwagazi siza kuzzaayo nagamba nti netagayo sente bwezi biliyoni 10 ne bazisolooza muganzi nnyo mu bantu okutuuka ku eyo level kakati nagamba mbakubye ntya kansooke mbasuuze eno batawanyike kati kyova olaba nti Mpuuga yakubwa ng'alinga eyakwana mukoomukulu nga n'ekimuvunaanibwa kyennyini tekyenkanankana n'enkubwa gyakubwamu nga kyeyatwala kye bagamba kitini ku maanyi agakozesebwa kati mu bukugu bw'okubala entalo obala n'ogamba naye baliya enwana eyo yaffe enwana eriwo nga si ya kisiviliyani nga ndaba ya kiintelligensiya ya kikugu ani akuba nanyini mundu yani mundu kika kye yevuga kubanga ekika kye mundu kya identifyinga bulungi omulwanya amanyi ge yes kakati bwatu nafuluma buli muntu yenna alina mwaka munyenya nga okiba Kyagulanyi ne Rubongoya ne Katana ne ne Ssenyonyi bamusanga mu kisaawe nga asamba NUP ojagifuluma obo oyagala batoyagala the best way kwe kukizuula amangu n'ofulumira ku ttaamuzizo ate kigatta kitya n'abalonzo naye bw'ofulumira ku ttaamuzizo abali oyinza okuba nga tosobola wadde okola ki nga ne mukyala w'omutya kakati oli waddembe okufuluma speed ku ttaamuzizo nga bwe nakola nawe wakola zinafulumira ku ttaamuzi zange nawe bafulumira ku zaabwe ne mukazi w'omutya ne mama wakunyiigira naga nti tewakola kive nnyo nkugambye basiiga ekifaananyi nga ne maama omanyi maama ye muntu asembayo okugjamu obwesi ne mama asobola okunyiigira ng'okkiriza abasajja abo okufulumira ku ttaamuzi zaabwe Mpuuga yafumira kutamuziza ntolidde ebitano nkugambye kwe kuwenyera kwaliko okwo ate nalwawo okurespondinga eri bo anti tiyamanya wakitiibwa ani alwana ate nga namugamba ne mugamba ssebo luno olutalo si lwabano va mu muzannyo olutalo si lwabano bano bakondyuti naye enwana yalwo ya kikugu mpya era towona the best way wefuula omuyaaye naawe amasuti gambule baddize naawe simululatirale kakati yali n'agamba kanindemu beyongere mu tageti kanindemu agenda ositula helikopita ye bakuba nkube nabedi bwani kabambi yandibaye nga yalaba ekijja n'amugamba wayi tulina ambush mu maaso awo ye n'atandikira anti bo abedi yambala naga kali akasajja kabaza olutalo okusinga ffe yakebusoga kabaza olutalo okusinga ffe kuba wali tewali bwonga ayinza sigalawo kyebakulimba never tewali bwonga ayina kusigalawo kakati Mpuuga Muwanga Kivumbi kati Muwanga Kivumbi bamusika bajjawo Mpuuga kuba deputy president baleeta Muwanga nga bakimanyi bamuleetedde mu mbeera ya lutalo olwa Mpuuga terunazikira lwagenda okulwana
era yatandikirawo zimbade manyi bakola replacement tibyali bya busobozi ani asobola okukuba baleeta ani asobola okukuba tiimu eri timuwanga kubanga babadde too close they are comrades katubakoonaganye katiimu kasaanyizibwewo ddala kakati Muwanga akwata omuzindala alowooza bamuwadde nnyo akasuka ojjukire nakugamba wano nti awemukire Bunyoro ng'alinga atalidda Buganda kati yazze Buganda mbiri bamutaddeko emisinde yajja e Kampala e Bunyoro n'awemukirayo alinga atalidda Butambala amaanyi bano bagira bwe bati akuweesa left nagisaayo right eyo nwanasi yakyago talina busobozi obwo yabakugu balala bali beyond Kyagulanyi amagezi gabamanyi era abakuba Muwanga Kivumbi kati kuba yamala ogenda ku record against Mpuuga byayogera yabyogera olutalo lubali tunaona kuzikira kati kye kiseera okumusootinga nakugamba nti bwamala okulwana luli olutalo lwali lubalemye bajja musootinga tebatandise balonzi abo si kitebe kankubuulire ezo ambushi ze baleyinga mu constituency ya Muwanga Kivumbi ziva Makerere Kavule bibananyini ambushi ezo bamusootinge kakati bagenda omufulumya naye nga talina kye yeekwasa abalonzi be bakola ki abalonzi be bamutabukira nga toli mukugu wali tosobola bitegeera nkugambye kati ekifaananyi kife ekyamuwanga mu constituency ekitebe kigugabe munnaye ku ground oliwo otyo olina 30% support so tuwadde ono waliwo alina 70 tukole tutya ate nga olwana ne banno tebakyasobola kukuyamba we are very sorry comrade we are very sorry kakati nga bakumaze bano si balonzi bo toyina kyogamba nga abalonzi bakutwala kaguddeyo naawe kibiina kye kikuwa tiketi abalonzi bakutwala kaguddeyo ate ngo osaba tiketi yaffe otusembye nga waliwo kandidati omulala ayokya sajja ate ng'ebyobufuzi babibala mu ngeri mukugabe bali abasajja banyiga amapeesa ga self destruction naye nga ultimately beneficiary bayuwa kwani kubanga ekitolina kibuusa maaso bayuwa ku General Muhoozi Kennedy Lugaba ye beneficiary buli kye bakola kikolera oli kati ate gwendagaani afunamu kyogaa Kyagulanyi afunamu mwebi deputy president wo gwe wakawa wuli bamutwala misinde bamutwala misinde mu kitundu kyakulemberera kitegeeza you are weak as a president you are weak who benefits your opponent as simple as that so abanyizi b'amapeesa mu kitebe bo bagamba kati we tuli we watuufu because bo baagala ki bo baagala ekisaawe kirebe kubeeramu musambi wa nkizo ate ng'ozibudde amaaso nga toli mukugu oyinza obategeera babasajja tosobola first time wangamba nti ekifo ekyo bakimuwadde yennyini kumusaanya engamba omuntu akwadde opportunity yakusaanyaawo kati tetunabona kaza malusu twakayitawo omwezi ogwo gumu kati wuyo bamutwala akaguddeyo mu constituency ye naye nga it is a calculated ambush sigamba nti takoze mumulabise tumwejjeko eno emasimu gabeera already nga balikodinga tumwejjeko eno nga tana kyeyekwasa tumwejjeko such that akatiimu konna the gang of 7 kaba kakoze eki kasaanye kuba namboze tali talina makulu kuba ate naye akwata ebikombola n'abiweereza mpu okitegedde babali betesitese bulungi bonna nga bagaggawadde butereevu bali prepared namboze asula mu yakawumbi ennyumba Mpuuga asula mu yakawumbi
Mwanga Kivumbi asula mu ya Kawumbi. Okiwulidde? Sseggona asula mu ya Kawumbi. Ani omulala awo? Ssemujju asula mu ya Kawumbi. Ng'otuse ku nyumba ya Ssemujju Kasibante yasigala. Kasibante ampesa gamulemu okukola ki? Okunyiga obulungi n'asigala. Era kati mulimi. Omulodi wa Kampala era naye kyekimu. Era naye asula mu ya Kawumbi. Bali bamaze okuteekateeka mu bya ssente. Yes. Ne time nga yaabwe bali mu region, bali properly located mu Central Region. Nga sebo nga bwebagayalirira bakutwalako ekintu. So kati omusajja abakuba bwaki? Kakati abamaze. Aleeta oli n'akuba ono, nono n'akuba ono. Abamaze. Era nze sirabanga abantu bajeganga baganda bange abo. Yugera program gye twakolera waliwo ka parking kalinga kula Bonita. Nongamba nti tolabanga ko mujeganga muwanga Kivumbi. Ka program ako twakakola ndowooza waiseewo kati mwaka. Kugamba abasajja Makerere Kavule basitula bateekateeka otalo mu constituency ne bamukuba n'asigala ng'akyazinze emikono. Kakati nze nali na intelligence nga njirina bulungi nnyo. Naye teyatwala na buvunaanyizibwa kunkubira simu kugamba nti muganda wange byogera obijjawa. Kati anaagenda okuggyako Galubindi ategeere bw'ati ng'afulumye. Kati bano be yakuba bampuwa nga tebakyasobola mulwanirira. Ate kati olwanirirako ki nga ye yabadde akulira atirale ekasuka eno ebikompola. Ye komanda. Okiwulidde? So Sseggona naye bamuleseko candidate ow'amaanyi. Sseggona bamumaze. Kubanga ye akanya kwekwasa nziguno omutwe gwe gwatwala koti marshal biki. Ebyo tebikola. Mu katimu abadde asigadde mu Sseggona. Kati tewaliwo ate kigenda mu kuba Sseggona nga kwogera byafaayo. Kimukubya. Ekyo kyo tekyagalibwa ddala mu ekyo ekibiina. Ogamba nti nze yakola kino? Nze yataasa omukulu wano. Because oba okiraiminga Max. Okiwulidde? As one of the fighters. Kati kubanga ate NUP yo ebyafaayo byayo byekola bina kutambulira ku bantu basatu. Wekitiibwa Kyagulanyi, Wekitiibwa Lubongoya, Katana ne Ssennyonyi bana. Bokka. Era omukulu waba anyumya ebyafaayo bya People Power NUP atandikira ku abo we bayingirira. Bisigadde nga mutandika biki bikita binyumyako. Kyaddono tanyumyayo. Nenga teyeetaagisa okuwa ekifaananyi ekigazi obulungi. Anti kakati bwe bunanfuusi. Tanyumyayo. Kati yadde Busoga, I think yesterday. Yes. Ng'ayogera ku mukyala Mase Walukamba. Nze yamumutwalira yalina mu room ng'agenda kuyimba igangaawo. Kwolwo lwe twaleeta Mase Walukamba ne muganda wange Baamu Lulenzi. Naye yabadde agala kwogerawo balala. Naye amaze n'akwogera? Ate ayinza okunjogera. Wano wangamba Ssegirinnya gwe bamutwalira naye yagamba Nyanzi ye yamumuleeta. Ng'amugja wa Nyanzi. Ssegirinnya yantawanya nabeeranga naye ku lwa 6 ku Bukedde Radio. Ng'akyali wa Dr. Besigye. Kubanga alina n'akatambi ke yakola ng'agamba Kyagulanyi w'amaanyi naye si kuba pulezidenti. Yamalira ebbanga ddene okumukonvinsinga oyo omuyaaye sebo. So kakati fe ababadde mu bintu bino abasajja abo mbalabanga future yaabwe era ejja kutaataaganyizibwa mu mbeera yonna kubanga baconcentratinga nnyo ku negativity okusinga positivity. Yes. Era njagala okutegeeza nti kyonna kikiri Eastern Revolutionary Platform ffe bawanguzi. So kati njagala tugende ku nsonga ya PFF. Bayitadde mu gazeeti kitegeeza nti at least weerage erabawo. Registration yaayo okujja approvinga ne bagiregistering. Kiina mileage yonna mu byobufuzi oba
no kisooka njagala okuyozayoza bakulu bange abo Oweekitiibwa Erias Lukwago, Oweekitiibwa Ssemujju ne ba comrades baayo nti mbayozayoza okulwana ne basucceedinga mu kuregisteringa party. It is a milestone ku byobufuzi byabwe kubanga badisagringa ne FDC na Janankumbi ne bamuvinga enyumba we batuula. Kyenjagala okukyogerako nga nkiriretinga n'embeera y'e Busoga sikanchogereko bwenti. Jo nabadde ku radio ey'e Busoga nabawo akasajja kakuba essimu kaliruuka ne kalaganga akatali kasanyufu nange okutandika ekisinde ekisobola ovaamu ekibiina ky'ebyobufuzi naye talina tabu ku bibiina ebitandikibwawa e Kampala. Alina tayagala Musoga asitule naye talina buzibu kwasitudde e Kampala. Kakati njagala okukozesa example ya PFF okuchallenginga abantu b'omu Busoga abalina endowooza efaanagana bwetyo nti mwe mukola loosi ki nga mu Busoga namwe mulimu ebyo by'obufuzi eby'amaanyi era nga political income waliwo wetugituusiza nga ne mu Busoga ssente z'ebyobufuzi zituuka. Kati weeruka ye badde agamba teyasanyuka nawe okutandika kisinde. Walisigaddeyo gye wali? Mbu nalisigadde mu NUP. Mu mbeera nga tamayina byakola ki tamayi byali bigenda mu maaso. Obudde nabadde na butono nga sisobola munnyonnyola. Okiwulidde? N'agamba n'okugamba mbu yamanyira ku NUP. Alina emyaka emeka? Saategedde myaka gye. N'ebyobufuzi ayinza obba nga mukulu naye nga ate tabigoberera. Kakati modota yamusootinze n'amugamba olaika obadde ku radio ndala. Omanya abakubi b'amasimu abeera n'essimu nga 6. Zonna n'azita omulundi gumu nakuba ku radio esooka okukwata gy'ayogerako. Obadde ku radio ndala n'ojja ku eno naye omuntu gw'ogamba nti wamutegeerera ku Nuupu abadde mu kisaawe okumala ebbanga era ensi emumanyi. Naye nze namugambye nti akwate erinnya lyange aliteeke mu Mr. Google. Bye nemuleetera asome ku ebyo alabe oba bya Nuupu byokka. Then akwate naye erinnya lye aliteekemu. Awajofunira enjawulo. Ajja kutegeera nti ate ebyange ebirala n'ebibye ebirala. So wekibanga Erias Lukwago tebasobola kwegatta ku Nuupu ne bakola ekyawo. Lwaki toyagala Busoga naye ekola ekyayo? So for tulowooza n'olwensonga eyo njala kuyozayoza aba PFF muyingire ekisaawe tulabe we tunaasamba. Kyongera kunafuya opposition kigiwa amaanyi mu kulabako. Naddala wano PFF egenda bizanyira wano mu Kampala ebyobufuzi byayo okusinga. Amaanyi opposition egongerako because PFF ze obaga kendeera. In fact amaanyi ga PFF agasinga egenda gafuna mu sub-region ezo. Biri egenda gafuna ebukiga Dr. Java ne bayingulidi gye bava egenda gafuna Mwakyoli wegenda okusinga okufuna amaanyi gaayo era wali ejjafunawo because of Gilbert Olanya and so on. Wali Dr. Besigye wadali munda. So fe tusigala tukyali batuufu as ERP. So mumu bagamba bagende eri yabakolera emirimu. Tusigala tukyali batuufu. Basobola osigaza headquarters mu Kampala. Naye nga politics w'amaanyi bamukolera wa? Bamukolera eri. Wakakasa ne bamunyagwera okwesimbawo bagina kugira mu PFF. Tisirowooza nti Munyagwa anagira mu PFF. Oba n'obutakoma mu byabufuzi. Mu byobufuzi mwali nakati mwali. Zatumali. Ndabo yabise ne tukome wano. Tujja tandikirawo Friday. Kale mbeba kuli ku nsonga za court martial ndowooza. Yes.
kale kale okojjako n'ekirala oludde okuleetayo ekiwandiiko okufa kubiri bye twakomako anti babaddewo ensonga ez'enjawulo nga ERP mulina okuddamu ne mutandika okuteekateeka ebiwandiiko ebyo bisomesa abantu ngenda kukomawo Friday nja kujja ne document document kale wona wadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Geno Bijulwa Moses tukomye wano tujja kutandikira awo ku Friday jja nga twongera okwogera ebigambo akuume atakuumira mpeera.